po jako akawuwo. Olunaku lw'eggulu abagoba ba takisi abaali bakakalabiza emirimu gyabwe mu paaka enkadde basikanganye ne poliisi bwe yabadde baziyiza okutayaaya mu paaka eno newankubadde bano bo bategeeza nga babadde bazze okulambula ku paaka yaabwe n'okulaba engeri gy'eddaabirizibwamu bakakasa oba nga bakuddamu okukakkalabizaamu emirimu. Owulira ekituluma kyekyo kubanga twagendera ku bulwadde ate ne batulyoka bateekako wanawo okuleeta mu ttipa z'omusenyu. Owulira nze nyumirwa nga ffe duleiva ne tugumiikiriza obugumikiriza buno bwonna bwe tubaddemu nga tetwagenda mu bubi bandibadde batugamba nti banaye tubagobyewo twagala kuzimba n'olwekyo mugende munoonye bye mukola. Byonna ebyokubaawo wabaddewo ebibungeesebwa nga paaka eno bwetagenda kuddizibwawo wabula bino byonna minisita owa Kampala Betty Amongi abisambaze. I want to thank people who have been calm despite all the misinformation that has been ongoing, that the taxis and borders are being chased from the city. That is not correct. Minisita ategeeza nga bwe bagezaako okulongoosa paaka eno enkadde etuukane n'omutindo ng'era abaali bakoleramu bakudda bakolera emirimu gyabwe. The correct position are that there are reforms which I have articulated that is going to be put in place after consultation to make sure that there are gazetted areas and stages that do not inconvenience the public. Okusinziira ku minisita omubeezi wa Kampala Bena Namugwanya ekyasinga okukanga abagoba ba bodaboda wamu ne taxi kyekiwandiiko ekyava ewa minisita wabula onagamba nti kino tekinnakakasibwa nga likyali bbago erikyateesebwako. Ky'omukisa omubi ekiwandiiko ekyo ekikyali mu bbago waliwo okyasomolebwa ne kijja mu bantu nga tekinnaba kujja n'olw'ensonga eyo ndagala okutegeeza abantu mwenna naddala bannaffe abavuzi ba taxi abavuzi ba bodaboda awamu ne bannannyini taxi ne bodaboda nti ekiwandiiko ekyo ekiri mu kutambuzibwa ku mikutu egy'enjawulo likyali bbago. Ebimu ku biri mu bbago lino kwe kuwandiisa bodaboda zonna ne taxi ezinaaba zikolera mu kibuga okussaawo ebyuma ebinaaba bitereka ebifa ku bodaboda ne taxi wamu n'okusengeka stage ez'enjawulo nga minisita bw'agenda maaso n'okunnyonnyola. Yakuwandiika aba bodaboda bonna n'abavuzi ba taxi mu kibuga Kampala tusobole okuteekawo etterekero ly'ebyo ebibakwatako nga oba buli kaseera bw'oba olina gweyagala okumanya osobola okulaba mu tterekero eryo n'omanya nti bodaboda namba gundi agivuga ye gundi era avugira mu kitundu bwe kiti. Ensonga ey'okubiri twagala okwongera okulongoosa omulimo nga tugazeetinga parks. Minisita era agamba nti wajja kubaawo okulamba enguudo ezinayitirwanga mu taxi nga n'abagoba okuli aba bodaboda ne taxi bakubaako ebiboogerako wamu ne yunifoomu ze banaaba balina okwambala. Introducing route numbers and route colors for all the taxis to enhance order in the city. Now in this circumstance when you have a route, that particular route will have a color. If we say color yellow or color red or color black or orange, that particular color will identify that that particular taxi is for that particular route. Yatwala KCCA Engineer Andrew Kitaka agamba nti omulimu ogw'okulongoosa paaka enkadde gwa kutwala emyezi 3 nga gwa kuwementa obuwumbi obusoba mu 10. Omulimu gwa Old Taxi Park paaka enkadde twagala kugukolera mu myezi 3. Tujja kuba tukola emisana n'ekiro. Omulimu guno gulimu okukola wansi, okuteekayo layers endala, okuteekamu emifulejje, n'okukola kolas omupya, okuteekamu marking n'obubonero obulaga wajogenda, okukola ku mabbali ga paaka okuziyiza ettaka kuyiikamu. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. N'okuteekawo ebyuma ebinaabanga biyingiza emmotoka n'okufulumya. Omulimu ogwo twagubaliridde nga gujja kumalawo obuwumbi 12.